okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkulamusizzaako omwagalwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'enkya ya leero alutuwadde ne bukya nga tuli balamu. Mbakulisaayo mu nnaku 6 ezibadde ez'okukakaalukana ate ne mbaniriza mu kiwummulo ekya Ssabbiiti. Olwaleero Saturday ng'ennaku z'omwezi 12 ye Ssabbiiti ya Mukama waffe. Saturday lwe lunaku olw'omusanvu. Ssabbiiti ekakasibwa mu byawandiikibwa ebitukuvu. Weewaawo ne mu nkola endala ne mu misomo gye tusoma newankubadde ng'omulaba agezezzaako okunoonya engeri gy'akyusakyusaamu, naye ekigambo kya Katonda ekitukuvu kikakasa nti Ssabbiiti ye Saturday olunaku olw'omusanvu. Olw'ekyo bamukisa bonna abeewaddeyo okukuŋŋaana n'okuwummulira mu lunaku luno, nsaba Mukama abawe omukisa. Eri bannaffe ababadde tebakimanyi, weewaawo abamu nga baakiwulirako naye nga tebaakitwala nga kikulu, ekyamazima Ssabbiiti ye lunaku olwa Saturday olw'omusanvu olwaleero. Naye newankubadde nga naawe tokimanyi oba ebadde si empisa yo ng'okeera okugenda okubaako by'okola, nsaba Katonda waffe akukuume ng'oli mulamu. Ng'okyali mulamu mmanyi oli kikakasa, oli kitegeera, naawe weegatte ku mugendo gw'abaana ba Katonda abakuuma olunaku luno nga lutukuvu. Mwasuze bulungi bassebo ne bannyabo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero alutuwadde. Nze omuweereza w'enjiri ya Kristo Isaac Walugembe nga nsinziira mu kanisa ya Seventh-day Adventist Church Emanyangwa Gayaza District. Ate Mukama atuwadde omukisa n'olwaleero tweyongera okuyiga awamu naawe. Nsaba tuzibe ku maaso gaffe okwebaza ate tweyongere ekyo. Katonda ffe weebazibwe kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero ne bukya nga tuli balamu. Tukweyanziza nnyo nnyini Mukama olw'okuteekateeka ebirowoozo byaffe, Omwoyo Omutukuvu n'atuluŋŋamya n'atujjukiza nga leero lwa Ssabbiiti era ne tukuŋŋaana olw'okukusinza. Teekateeka emitima gyaffe olw'okutusisinkana Katonda waffe, oyogere gye tuli okuyita mu lunaku lwonna, era obulungi bwo n'ekisa kyo byeyoleke gye tuli, ngomero tulabe omukisa oguva gy'oli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe enkya ya leero kiriko omutwe ogugamba nti wategekebwa kufuga. Wategekebwa kufuga. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kyakubikulirwa essula ey'omusanvu olunya olw'omunaana. Ayogera ebigambo bino agamba nti ab'omu kika kya Zebbulooni 10,012, ab'omu kika kya Yusufu 10,012, ab'omu kika kya Benyamini abateekebwako akabonero 10,012. Nga bwe tuzze tugoloberegana okuyita mu wiiki eno yonna, tuzze tulaba abaana ba Isirayiri n'ebika byabwe nga bateekebwako akabonero. Katonda ateeka akabonero ku bantu be ng'asinziira mu bika 12. Era olwaleero tulabye ekika kya Zebbulooni, ekika kya Yusufu n'ekika kya Benyamini. Leero kye tugenda otutunuulira. Naye omutwe gwaffe omukulu gugamba nti wategekebwa kufuga. Omwanjuzi agamba nti Zebbulooni litegeeza ekisulo. Mu bika byonna Zebbulooni yasinga okwetegekera okulwanirira Dawudi oluvannyuma lw'okufa kwa Sawulo. Ku Zebbulooni abo abayinza okutabaala mu ggye, abayinza okusimba ennyiriri n'ebyokulwanyisa eby'engeri zonna baali 500, era abayinza okusimba ennyiriri so abataali ba mitima 2. Abasajja bano aba Zebbulooni baali balwanyi bamegganyi. Bw'osoma essula ey'e12 olunya olwa 33 mu kitabo kya Byomu Mirembe ekisooka, bakulaga nti eggye erisinga obunene eryali lyetabye mu kulwanirira Dawudi lyasibutuka mu Zebbulooni. Nga Dawudi ayigganyizibwa Sawulo ng'ayagala okumutta, aba Zebbulooni ab'ekika kino baamuwa obubudamu
Nazaleesi ekyalo Yesu kwe yakulira kyali mu nsalo za Zebbulooni. Kyafuuka Zebbulooni yafuuka ekisulo era obuddukiro eri abantu ba Katonda, eri Dawudi, era alina emirandira mu kujja kwa Yesu Kristo mu kiseera ekyasooka. Yusufu kitegeeza Katonda anyongereko. Katonda anyongereko. Yusufu y'omu ku bantu abatono ennyo aboogerwako mu byawandiikibwa nga tebaliiko buwandiike bwa nsobi. Yusufu ye yekka ayogerwako mu bantu abatono aboogerwako mu Bayibuli nga teyawandiikibwako nsobi. Oluvannyuma lw'okulinnyisibwa ku bukulu e Misiri, baganda be baatya nga balowooza nti ayinza okuwoolera eggwanga olw'ekibi kyabwe ku ye. Naye mu kwanukula nga basabye okubakwatirwa ekisa, Yusufu yagamba nti kale nno simmwe mwansindika muno wabula Katonda. Nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, era nga bwe kibadde okuwonya abantu abangi baleme okufa. Bw'osoma Lubereberye essula ya 4:5 n'essula ya 5:2, mu ngeri eno Yusufu kifaananyi kya Yesu ekiwuniikiriza. Yesu Kristo kyekifaananyi, Yusufu kyekifaananyi kya Yesu. Kubanga ategeeza baganda be nti mweraliikirira bwereere, mwe mwali mulowooza nga mwagala okunkolako obubi, naye nga Katonda ategese okunkolako obulungi. Era Katonda atazinduukirizibwa bino byonna yabirekawo olw'okulokola abangi baleme okufa. Yusufu kitegeeza nti Katonda nnyongereko. Teyawandiikibwako bibi mu Bayibuli. Yalabika nga mwesigwa mu nnyumba ya Potifari. Yalabika nga ayagala obutawoolera ggwanga nga baganda be bazze mu Misiri olw'enjala. Yabasembeza. Olina mukwano gwo eyakulyamu olukwe, olina muganda wo gwe mutakyakwatagana, obusungu ng'olina bungi, era nga bw'omugwako oyagala kumusala mu biso omutte. Ekyo si kyekisaanira abaana ba Katonda. Omuntu atasonyiwa, omuntu atayayaanira kuleetawo mirembe, aba tasaanira kubeera wa Katonda. Omuntu atali mwesigwa. Ebyawandiikibwa ku Yusufu biraga nga yali mwesigwa. Mirundi emeka gy'olabise ng'oli mwesigwa mu bantu abakuliraanye, mu kanisa yo, ku mirimu gy'okolera? Mirundi emeka oddirwe wasemba okulabika ng'oli mwesigwa? Ekyo kimanyi. Yadde ffe abantu tetukimanyi, naye Katonda wakimanyi ate naawe okimanyi. Enkya ya leero tujjukizibwa okuddamu tutambule nga tuli beesigwa. Enkya ya leero tujjukizibwa okutabakanira emirembe so si kwawukanamu, okusonyiwa n'okuddiŋŋana, kubanga ebyo bye bigwanira Abakristaayo nga nze era naawe andaba. Ekika kya Benyamini kitegeeza omwana ow'omukono ogwa ddyo. Lakeri bwe yali ng'afa, atuuma omwana we erinnya lye Benoni, eritegeeza omwana ow'ennaku. Benoni eritegeeza omwana ow'ennaku. Naye kitaawe n'amutuuma Benyamini mu ssula ya 35 eya Lubereberye onyole 18. Benyamini yazaalibwa Besirekemu, ekifo ekyo gye baazaalira Dawudi ne Yesu kennyini gye baamuzaalira. Naye yalinga Kristo eyazaalibwa mu nsi, omuntu ow'ennaku. Isaaya bw'ayogera mu ssula ya 53 onyole 3, kyokka n'alinnyisibwa n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ey'obukulu obw'omu ggulu. Yayogera ku Yesu Kristo.
mu Bebbulaniya essula ey'omunaana olunya olusooka. Olumu ekyali ekika mu bika ebisinga okuba ebyonoonefu mu Isirayiri kyekika kya Benyamini. Mu Balamuzi essula y'e19 bw'agamba Benyamini yafuuka omukuumi w'abatuukirivu. Bw'osoma ekyamateeka essula ya 33 olunyiriri n'otandikira ku lw'12 era n'afuna ekifo mu banunuliddwa. Bw'osoma amakulu g'amannya gano mu nsengeka eyanjuddwa mu ssuula ey'omusanvu tekyewuunyisa nti ebika ebyawandiikibwa mu nsengeka eno. N'amutendereza Mukama, antunuulidde n'ampa ekisa, ndabye omukisa olw'okumeggana n'empangula. Katonda neerabizza, Katonda ampulira era aneegatta nange, ampadde ekisulo, Katonda annyongereko omwana ow'omukono gwe ogwa ddyo. Ebyo nga bwe mbisomye ge mannya g'abaana ba Isirayiri nga bwe gazze gasengekebwa. Nga bigambo birungi, nga bigambo birungi nnyo eri abanunule ba Mukama abaliwo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Eno bwe bujulizi bwa Yakobo nga buli kyatuukawo kye yayitamu alaba nga Katonda amubedde. Bantu mmwe tuli babi kubanga ebiseera ebisinga tulabanga Katonda atatufaako. Mu ssanyu lwe tusanyuka ne tulowooza nti atufaako, ate nno ne musanyu tetusanyuka kumwebaza. Tuba tutenda magezi gaffe, tutenda mpisa zaffe, tutenda kufuba kwaffe, tutenda misomo gyaffe. Tetumulowoozaako mu ssanyu, naye ate bwe tutuuka mu nnaku ne tulyoka tulowooza nga Katonda bw'atatufaako. Yakobo yakola ekirungi ekyewuunyisa nga buli linnya lya mwana we lirimu ekigambo ekyebaza, ekigulumiza, ekitendereza Katonda. Kyansonga okukitwala nga kikulu nti Katonda abadde mpagi mu bulamu bwo. Katonda atubedde, Katonda abadde wa kisa, Katonda atusaasidde. Kiki ddala kye wandiwadde Mukama olw'ebyo by'olina? Kiba kya bulyaza amaanyi bw'otategeera nti Katonda y'ensibuko ya buli kyonna ky'olina. Kankubuulire, obutamanya n'obutajjukira bwe butuleetedde okulabika nga abatamanyi Katonda. Bw'otajjukira Katonda gy'akugye toyinza kulabawo okubeerawo kwe mu bulamu bwo. Kyemuvudde mubeereyo naye nga temulina ssuubi. Olabanga anaafa kubanga ekiyimiridde mu maaso g'olabanga ekinene. Ne weerabira Katonda gye yakuyisa mu kinene ekyali kisinga ekyo ky'oyolekedde. Ebituleetedde okuggwamu essuubi n'okweraliikirira kubanga twerabidde Katonda gy'atugye. Okimanyi nga waliwo olunaku lumu lwe wagamba nti kaakano kaweddemu, sikyalina kyenzizaako, amagezi geesibye, nga tewakyali asobola kuyamba, naye nga kati olunaku olwo lwayita lwafuuka nfumo. Era nga n'oba olujjukira oseka n'okuseka ne weebuuza engeri gye wayitawo. Olowooza wali ggwe? Yali Katonda. Naye munnange olw'okuba twerabira, kyetuva tuzirika, kyetuva tulabika ng'abatalina ssuubi kubanga twerabidde Katonda gy'atugye. Njagala enkya ya leero ng'oteekateeka ogenda mu kusinza ku ssabbiiti ya lunaku olwaleero otegeere Katonda gy'akugye. Bw'onojjukira Katonda waakuyisiza nga waali wazibu, ng'okakasa ojja kufuna essuubi, ojja kuddamu amaanyi, ojja kusobola okwaŋŋanga naawe w'oyolekedde yadde walabika nga wazibu. Obutajjukira bwe butuleetedde okwagala okwetuga, obutajjukira bwe butuleetedde okwagala okubivaamu n'ekkanisa tugisuulewo kubanga baatwogeredde. N'okukkiriza kwaffe ne tulekeraawo n'okusinza n'okukuŋŋaana n'abooluganda kubanga twerabidde Katonda gy'atugye. Okwerabira kibi. Ojjukiranga Mukama waakuyisizza. Bw'onojjukiranga Mukama waakuyisizza nga Yakobo bwe yajjukiranga, buli lwe yajjukiranga gy'ayise ng'omwana we amutuuma erinnya eryo eritegeeza ekyo. Bw'onoolaba Mukama gy'akugye
ojja kutegeera nti ne gyakutwala ojja kuyitawo. Bikyakuttemu enkya ya leero, bikyakuttemu bye wabala omwezi guno tebituuse, bye wabaza olunaku olw'ejjo olwa wiiki ewedde tebyatuuse nga bw'obadde obyagala. Naye tekikuleetera kuva mu kkanisa, tekikuleetera kusuulawo kukkiriza kwo, tekikuleetera kwejjusa na kukolima na kulaajanira mu maaso ga Katonda. Tegeera obuwanguzi bwe yakuwa luli gwe wabufuna yabukuwa atya? Bw'aba yabukuwa tasobola kuwa buwanguzi mu wiiki eddako, tasobola kuwa buwanguzi mu mwaka oguddako, tasobola kuwa buwanguzi mu ssaawa eziddako. Lwaki weerabira? Si kya bwenkanya okwerabira Mukama gy'akujje, si kya bwenkanya okwerabira Katonda byakukoledde. Buli lwe tunajjukiranga Mukama byatukoledde tujja kubeera bawanguzi n'okukirawo. Njagala tulowooze ku nnyiriri zino nga tukomekkereza ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Mu ssuula ey'okusatu olunya olwa 23 eya Lubereberye agamba bw'ati. Lubereberye ssuula 3 olunya olwa 23 agamba nti Mukama Katonda kyeyava ajjamu mu lusuku Adeni, amujja mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Lubereberye 3:23 bw'agamba okwerabira ebirungi Katonda bye yali akoledde Adamu, okwerabira ebirungi Katonda bye yali akoledde Adamu. Adamu yali yatonderwa buli kimu nga kyamuweebwa nga byonna abirina, naye amaaso ge n'agatunuuliza okulimba ne Sitaani bye yali aleese ng'abisiiza akazigo. Emirundi mingi tulese okutunuulira Katonda byatukoledde, tulese okutunuulira ebirungi Katonda byatukoledde n'obuwanguzi bwatuleese ng'atuwa n'ebyo byatuyisizaamu, ne tutunuulira bino ebyakaseera. Ekyo kye kyaviirako Adamu okugobebwa mu lusuku, n'atandika okulima ettaka mwe yava, naye nga mu nteekateeka ya Katonda temwalimu kulima mu bugubi. Okukola kwaliwo kubanga Katonda amala okutonda omuntu n'amuteeka mu lusuku alulimenga alulabirirenga, naye nga tekwali kulima kwa kukoowa, tekwali kulima kwa kutuuyana olw'ekibi. Adamu olw'okwagala okuwulira Sitaani bye yali aleese ebyakaseera n'alekawo ebya Katonda eby'olubeerera, y'ensonga lwaki ne leero tufa. Olw'okubanga weerabidde Katonda gy'akujje mukazi gwe, olw'okubanga weerabidde Katonda gy'akujje musajja gwe, ng'olafubanira obuntu obutonotono Sitaani bw'akuteze mu maaso, onaatera okutomera. Naye nga tonnatomera wakyaliwo essuubi. Jjukira Katonda gy'akujje, olindirira okuteesa kwe, kubanga Katonda by'atuwa byo bya lubeerera, tebikyuka. Mu Bakolosaayi essuula esooka 15 agamba bw'ati. Bakolosaayi essuula esooka 15 agamba, oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye w'ebitonde byonna. Kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatondebwa mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, oba nga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba masaza, ebintu byonna byatondebwa ku ye era ku lulwe. Oyo Katonda yatonda byonna. Yesu Kristo afaayo gye tuli, nawe yakutonda ate naawe akumanyi, oyo gw'oba oteekamu obwesige. Peetero ebbaluwa esooka essuula esooka 18 agamba bw'ati. Peetero ebbaluwa esooka essuula esooka 18 agamba bw'ati. Agamba nti nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, ffeeza oba zaabu,
mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweeba bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala nga ye Yesu Kristo. Obanga Kristo yasobola okuwaayo obulamu bwe ku lwaffe n'atulokola n'atugula n'omusaayi ogw'omuwendo, tayinza kulemererwa kukola ku bwetaavu bwo newankubadde nga bulabika ng'obukulemeredde. Jjukira Katonda gy'akujje, olindirira okuteesa kwe. Ezabbuli ey'e96 ekitundu ekyokusatu kye njagala okusembayo nakyo, 96 ekitundu ekyokusatu agamba bw'ati, agamba Zabbuli ey'e96 ekitundu ekyokusatu agamba bw'ati, agamba nti mubuulirenga ekitiibwa kye mu mawanga, ebyamagero bye mu bantu bonna. Mubuulirenga ekitiibwa kye mu mawanga n'ebyamagero by'abakoledde mu nsi yonna. Mu kifo ky'okutuula mu nsonda awo otolotoome nga Katonda bw'akuleseewo, nga Katonda bw'atakufaako. Lwaki oyogera nnyo ku Katonda obubi ng'otuuse mu kiseera ekizibu? Katonda nkubye omuggo, kino tekyandintuuseeko, n'olyoka oyita buli omu omutegeeze, munnange Katonda wange yandekawo, munnange Katonda oba yabaddewa. Naye mu biseera eby'essanyu bw'otuuka mu buwanguzi obw'enjawulo tolina gw'otegeeza n'omu nti Katonda ankoledde ebikulu. Naye bw'otuuka mu bizibu ate n'oyita bangi obategeeze nga Katonda bw'akuleseewo. Toli mwenkanya mukazi gwe, toli mwenkanya musajja gwe. Kyavudde agamba tufubenga okubuulira ebirungi Katonda by'atukoledde n'ebyamagero mu nsi yonna. Abantu bayinza obutategeera Katonda okutuusa nga tuvuddeyo ffe kennyini ne twogera ku bulungi bwe n'ekisa kye. Lowooza ku bigambo ebyo. Nkwagaliza sabbiiti ennungi era nkwagaliza olunaku olujjudde emirembe. Nsaba ekisa kya Katonda n'omukisa gwe yasuubiza abamutya ku lunaku luno gubeere wamu naawe. Bwe nsabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katwebaze. Oli mukulu Katonda, oli wa kisa kubanga otwagadde n'okutuusa enkya ya leero. Olunaku lukedde nga lwakusinza era nga lwakulabika mu mpyazo. Katonda affe tuwe ekisa tukusinkana olunaku olwaleero, oyogere gye tuli era ebigambo by'oyogera tubisse mu nkola. Katonda affe tulyoke tusaanire okuweebwa omukisa gw'asuubiza abakutya. Okuyita mu sabbiiti ya leero abalwadde kabawonyezebwe, ababanjibwa amabanja gaabwe Mukama bakoleko. Okuyita mu sabbiiti ya leero abalwadde Katonda affe bakolere ebyekisa, abafiiriddwa bagumye. Waliwo abakyala ab'embuto nga basemberedde ennaku zaabwe ez'okuzaala, Mukama basumulule n'emirembe. Abasoomozebwa mu ngeri ez'enjawulo, wulira okusaba kw'abooluganda olwaleero era okuddemu ng'okusima bwe kuli. Tulindiridde okuteesa ku Katonda. Tusaba nga tukwegayirira otusaasire kubanga emirundi gyonna tulabise nga twemulugunya, nga tetwogedde ku bulungi bwo, naye nga bwe tutuuse mu ssanyu ate tukwerabidde. Ayi Katonda tusaasire tusobole okumanya okubeerawo okwo mu bulungi ne mu bubi, tugulumizenga erinnya lyo. Tusabye nga tukkiriza nti owulidde okusaba kwaffe era tulindiridde okuteesa kwo. Omukisa gw'asuubiza abakutya ku lunaku lwa sabbiiti kagubeere naffe okuyita mu lunaku lwonna ne mu nnaku endala ez'obulamu bwaffe. Bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nkwagaliza sabbiiti ennungi. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.